Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha obuzibu bw'otokyuka ate tolina kwenenya mu mutima. Tolina kiri ekigamba nti bansonyiwe munsonyiwe saagendera, tokiyina. Okuva mu ntandikwa nzija nkugamba mwana wange mbulira kino, mwana wange naloose kino, mwana wange nina kyendaba mu kino, nga tolina ky'oŋŋamba n'essaawa y'akaakati era oli mu kuŋŋamba wali olwana kutta oli oba kumenya nze mutima. Ebintu byonna by'otuyisizaamu okubonaabona kw'ompisizaamu wandibadde nga bwentuuka wano osanyuka na busanyusi n'osirika naye ndaba oba nekuba mu mutima bakuta oba obundirayo. Kubanga singa obadde olina okwenenya mu mutima tewandiyogedde ebigambo by'oŋŋambye nti oba bandibadde banzita bamwanizidde oba mukomera. Lwaki bwategeera nti omunnaalina ofa lwaki tewamala naawe newetta oba oyagala nnyo ekigambo ky'okufa? Gwe omutugumbuzi w'ensi eno lwaki teweetuga naawe koronofa atayagala bulamu kuba ku nsi? Lwaki okyassa? Lina mwana wange nga bwe nzise nkubuulira ebbanga lyonna nziramu kukubuulira ensi eno si nnyamba, ensi eno enyiga. Kano katono nnyo ke bakusibimu abantu bakasiba ne babawa ebbanga kufiira mu komera ne babasiba mayisa. Naye bw'olina n'omukisa Katonda akyakutambulirako, okyalina okwagala eri Katonda. Owoza singa banzita, singa mwanzitira oba ne banzitira mu kkomera, ekyo okyalina amaanyi agafulumya eby'ebigambo, okyasobola? Omwana ensi eno nakugamba ekuba lwina, ensi eno ewuttula buswanyu. Ogirabanga ennene simanyi bitundu byawa eyasi eri mu ngalo zaffe bw'oti. Gwafuga ensi yo, gwamanyi oba ekuwunzika oba ekuyimusa. Kiri gy'oli bulamu bwo bw'otambuza. Jackie, oli otya? Ndi bulungi pozi gwe. Nange gye ndi eno mpola mpola. Kulaba? Kati ekiriwo nsonga lwaki nkukubidde n'enjagala ojje twogeremu. Kubanga bye twali tubala ebimu bituukiridde. Twali tubala olwina ensonga yeeyabike eyabise. Kituufu. Takyaliwo ali mu kkomera. Era n'abaali bankola obubi bonna abasinga tubategedde. So kati ndowooza tiri kinsigaza mu kwekweka. Kubanga kati sisuubira nti bizinesi zange zitambula nga bwenjagala. Kugamba obulamu tebunyuma. Naye nga ndaba oba oyanguye okuvaayo. Nze ndagamba sanguye kubanga gwe twali tutya yali ebiina si kyekyo. Gwe twali tutya naye nze ndaba oyanguye ku nsonga emu oba endala. Oyinza ovaayo bina kati saa zino bagoba ku byakumuggyayo mu kkomera. Ani abigobako? Nagenzeeko mu kkomera. Maama kennyini maamawo. Wakati maama bw'aba nga ekintu ekyo alina wakituusizza ate sibalaba lwaki oba oyanguwa okuvaayo. Kati sookoleki ekituufu ky'ensonga kiikino. Okusonyiwa kubaawo naye abantu nga lulina tebabakola ki? Tebabasonyiwa. Kati gwe muli osuubira amateeka n'abapoliisi basobola okukkiriza
Rina oyo okuva mu kkomera. Nze kindeetedde okukkiriza kwange ekisooka Rina amala atya emyezi 6 nga yakola omusango gwa Nnagomola kyokka ng'akyali awo wennyini nga tebannamukyusa mutwala mu kkomera ddene. Tebanamutwala mu kkomera ddene nga omanyi bantu bakoze omusango gwa Nnagomola abamu bakusiba n'ebbanga lyo ne bagamba bulamu bwo bwonna ogenda beera mu kkomera. Oba bakyanoonyereza nga banoonyereza kufuna bujulizi bumala balyoke bamwongereyo. Sisuubira nti banoonyereza kubanga maama mukuntu mogenda olaba Rina yantumye embeeko byembuulira Rina naye abeeko byaŋŋamba. Ye tanagenda mulaba? Tanagenda mulaba, nze nagenzeyo ku lwa maama. Tebalina kumuta. Tulina okukola buli kimu Rina oyo baleme kumuta. Kwegamba asooka abeereyo. Si asooke abeereriyo ddala. Omuntu abala ekintu bwe kitwe aba muntu muzibu asobola okukola ekintu kyonna. Asobola okukikola naye kati ekyaffe twandisoose ne kisooka ne kiyitamu liru yaffe yadde erabika yakoze Rina okubanga ali mu kkomera naye era tekinnaba kuyitiramu ddala. Kanize kati kyova olaba njagala nveeyo abantu ng'abo nyongera obbalagako kubanga toyinza kubeeraawo ng'omuntu akwagaliza birungi ng'omwagaliza bibi n'obalira omuntu okutuuka okwagala okumutta. Njagala nfulume mbalageko. Muna abalya mmere bwe batyo naye nze ŋŋamba tewandiyanguye. Nsigale nga neekweseemukko. Kubanga noono omwana. Munaye bwe nalaba ne ku Nankya. Abakobya ŋŋamba. Wandibadde tutuukayo eno yonna nina kubyenziza enkubuulira. Wandibadde muganda kati gw'owulira bulungi nga muganda wali mu ttaka. Gw'okiwulira mu mutima essanyu lyo. Oba onoowulira otya nti tolina namuko akugabye eri omusajja. Ye onoogenda otya muddya nti bakututte nga bawula nti gwe watta muganda. Gwe byonna tubifumitiza tubirowoozaako. Maama nkubuulire ekintu kyensinga okwejjusa ku nsi ya Katonda kuno. Onoosonyiwa kigamba. Naye buli lwembeera awo nendowoozaamu nga ddala baaba wange ye muntu eri asinga okunjagala ku nsi kuno kubanga ne bwe nandibadde nga nakoze ekinakolanga ebintu naye nga buli kaseera beera ku sayidi yange nga bw'omparana jako bwakuwalana bw'onjogerako obubi jako bwakukyawa bwesiridde teyebaka lwendwadde maama ekintu kyenjusa yaka Katonda ansonyiwa muganda wange jako bugyoli nansonyiwa maama ansonyiwa ngambira ne Samantha buli omu ansonyiwa. Sinnalaba mpulira mu mutima sinnategeera nti Rina oteredde. Tekinnambeerera kyangu mu mutima okukkiriza nti mwana wange oteredde. Tekinnamba. Maama olaba singa yali Jacobo nga yeggwe yali bwenandibadde nakola yali tasobola kwewakawaka myezi gino gigyo 8. Wakiri yandigambye kangeri nabayo kyekiri kikyali kiramu. Maama ekino yakutuusaako kiki kino ddala kyenakola. Singa si mutima gwa buzadde n'ebigambo bino byenfulumye tuwandibiwulidde. Nziramu okugamba mu Rina eriiso ly'omukula waddugala weewala. Wulirizanga bakadde. Ensi eno gitye. Tye ensi eno neyakutonda mu tye. Abantu bawa ekitiibwa lwaki oyisaamu abantu amaaso? Lwaki obeera omutemu bwenkanidde awo? Kulwaki? Maama nsonyiwa. Rina sirina butebenkero mu mutima mpulira obusungu lwakuba sisobola kwetugira. Siri mutemu. Naye kangende nerowooza Rina. Kwerowooza bwerowooza. Ndaba oba oli awo. Ate n'ekirala ekindeetedde okujja Rina. Okimanyi Jacob yaleka olubuto. Omukazi alina olubuto. Weebaze nnyo olubuto olwo nti ogenda fuuka ssenga w'omwana oyo gwe bagenda okuzaala. Mukazi ki? Ate era oyagala nkugamba omukazi lw'otabula ensonga z'omwana wange nedda. Ate kaakati ntabula ki maama? Maama ekyo tukireke bwe manya ogenda fuuka ssenga omukyala baamuleka ali lubuto era bwe naaba nerowoozeza nenkutta ne tukugjayo ojja kuba osisinkana omwana wamu. Naye kijja kuba kya nnaku okutunula ku mwana ng'ate kitaawe tomulaba. Omwana okula okubuuza ssenga taata yalagawo simanyi ky'oli muddamu. Maama ebyo eby'omu maaso Katonda yajja kubigera
n'ekyo olina okukola maama gwe nina wekka nayinamu abantu babiri wenijja kubo maama gwe nsigaza wekka maama Nyamboozi gyewo wano mpulira nkooye baba mpulira nkooye obulamu mpulira nkooye wano maama Nyamba gwena Rina azzayo kwerowooza bwerowooza kubanga nzituuswako nkakasa nti waboneredde werooteredde Mama bambi ngenda kwerowooza Rina mama olabika tonsonyiye ate kondeetera kukalira wano kunoona kitundu basirikale bagamba ati nkukoze ekinedde tuula bulungi wali ngenda kwerowooza nja kulaba ekyokusalawo mama ngulinze sena mirembe mpulira nkooye obulamu nja kulaba ekyokusalawo njagala kwerowooza nnyo ate nnyo beera ng'osaba saba Katonda neerowooze nkuba okulaba nti nkulaki nkujjayo ku lwa mwana oli mama ngambira Samantha nsonyiwa byali ebyo njagala ng'otudde bulungi okomyewo ofukamire wansi wetuli buli muntu buli mwaka kusonyiwa okusinza ku Samantha yali atya tasinagga kuddamu Rina byonna kukyala okuddako nja kuba nkwanukula ebibuzo byo byonna nakyuka naye saawa nkulabyeko sigaza ebintu byenkuleetedde era otegere nti maama gyali akulowoozaako neyasama Nankyo obadde okimanyi nti yali mabega w'ebyo ebintu byonna baali bonna baŋŋamba kuba waliwo munnaabwe Nankya gwe yali abeera naye naŋŋamba nti Nankya baali bakolera wamu naani ne Namata Namata ye wamulabyeko ba ye tomumanyi namulabye nenjogerako naye kubanga baali bonna Namata Nankya ne Rina nga Rina ye master planner era Nankya kwe kuŋŋamba kati Nankya yagambye eki Nankya yaŋŋambye alaba alemereddwa yayingirira ekintu ky'ataasobole mwamuyamba nnyo mwamubeerera naye okimanyi bali emmere si bangu abantu bwe batyo omuntu omukolera ekirungi n'agala kusasulamu kibi bali emmere si bangu naye ekirungi nti Katonda yakola bulungi ensi eno n'agitegeka nti kizibu nnyo okukola ekintu ekibi n'ogenda nakyo era bw'okola ekibi ofunako engeri gy'osasulwa mudda kati kitegeeza obadde oteesa nsooke njire nga neekwese ogira weekwese tomanya tuyinza n'okufunirawo ebirala ekusinga ku ebyo ebirala nga bitya anti kati olaba kati bo bamanyi wafa baagala kati mbadde njagala mmala obbasoma kubanga abamu bajja nakwagala okugamba kati Jacob kaafudde Rina bayinza n'omugjayo n'akola olukwe lw'okugamba nti nno ebintu babitwala n'addamu ate n'akibala nnyo n'akibalira ddala oyinza n'okwekanga nga tofunyeeko yadde ate Samantha baba bagenda mmusuula eri ekitegeeza mbale Rina oyo asooka agende ku life imprisonment ndyoke nveeyo nnyini olyoka oveeyo kubanga ndaba bwona avaayo kati ate omuzannyo gwaffe gujja kuba guyiise mbadde njagala ojje nga tewali asuubira nti oba jjukira bamanyi wafa kituufu ekyo ne Rina leri akaba banaye Jacob yali anfaako yena yeekabya nga atalina oyo omulaba omukisa nawe gumukwata n'ava buvi mu komera tayinza kuddamu omuntu ki kyabeera tayagala n'akigaba naye gwe nkubuulire abantu abasinga tebagaba bintu byebatayagala Rina yeekabizza obuziga obuziga bwa ggoonya oyo ne we luba lwataano nga sirwagala wakiri ndusuula mutoyi nga sirumuwadde ku kintu kye yakola kuba omanyi Rina yeekaabiza omanyi obuziga bw'abalogo abaakaaba eno omwana we afudde nga yamukuttidde ng'olabye agamba muli kakife abantu bwe batyo naye Katonda yatukola bulungi n'atuwaayo omukisa guno gw'okubiri gwe sigala ng'onkettera kyenjagala kimu ketta ewaka mukadde mulabirire bulungi tafuna obuzibu bwonna ewaka buli omu abeere bulungi oyo Rina ye njagala abeereyo mu kkomera kwegamba ne bizinesi zirabirire nga bwe twateesa ekiseera ekituufu wetunakkiriza nti kale kanveeyo kuba nze mbadde njagala vaayo kati tovaayo kati ate nange ekirala kye sigambye nange njagala Rina abeere ate siko buno obupoliisi nja kubaako kyembu tuyiye gwe yiyo olabe kye baagala nja kuba kwafande bagamba at least kale bamugyewo yeeyo bamwongereyo ndabira ddala Rina wajja
ayinza ate okukuttira ddala ate tannayiga nze njagala asooka ayiga ensi tetambula nga ye bw'akola ki nga bw'agiraba ensi ekyuka ate ne mukama asasula. Jackie. Nze simanyi na kyakkuwa. Ate oyagala kumpa ki? Jackie, omanyi kye wankolera? Ate ki kye nnakolera? Mwana gwe simanyi na ngeri yakwebazaamu kuba nginoonya ekyambuze. Why? Soko ngambe kuba nyinza okuba kana akasanyu kenyina nga simanyi kyogenda kungongomelako wane kisinzo ky'emmotoka. Bwelida pamu buwi budde. Buli kimu ogenda kiraba. Okakasa. Naye nga Jackie weebale kunjagala. Kyoga ngenda kubiibya. Sina kubibwa kokka. Wabula nze byenkuteekedde Mukama yekka y'amanyi. Nasanyuka nga mbirabye. Jackie weebale. Onneebaza naye sinnategeera kiki kyonneebaza. Kyova olabanga emikwano gino yadde mubeeramu emikwano emibi nga kati oli Rina naye mubeeramu n'emikwano emirungi. Kituufu. Naye Jackie ng'oli wanjawulo. Kyogamba ndi wanjawulo okukira ku balala. Sikulabanga. Sikulabanga. Era ngenda kutwala ewa mamange akuzaale. Mama nze ngenda kuba naye sooka ombuulire saagala ate neekoze munnange nandyewaanira wano nga tonnaŋŋamba kiki kyoweebaza. Nze mwana gwe weebale. Naye nzize era simanyi na kye ndikusasula. Onneebaza ki naye? Jackie n'ogijja mu komera. Nawe ezo nsonga ntono nnyo. Saka olindeko. Watandika otya okolagana n'abasirikale? Naye Jackie onneerabidde. Nze Jackie onneerabidde. Sabo kati wazze n'abasirikale ng'ogamba afande kino ono bamute. Gwe nawe nkuba mukubika ssimu ne mugamba omanyi. Bamute kiosi kati kibaaca. Sina kiosi. Ani? Saidi. Wangi? Mugamba bugambi mukwano omanyi. Mbadde njagala oyo omwana aveeyo. Naye mama nawe walwawo nnyo walinnyangwizayo olunaku lwe banyingiza walinzijeeyo. Why? Nali saagala bipapiramu omanyiza ensonga saagala nnyo batu. Jackie, naye mama n'olina enkuku nyina ezinnuma. Ebikubi eno ne binnuma obuloolo simanga bukibo n'ona ne bunzigwerako nga Jackie oyina saidi. Si gwe mweru maama. Ndoza kwali wamyuka. Gwe namyuka ne mmala ne nnyengera. Kagamba alinga baby gwe bakazaala. Asinga wandabako baba nafukamira. Lirya komera baba. Wale olina okufukamira kubanga oyagala nnyo naawe. Oyagala nnyo bino emintu by'emine wali oyingirira by'otaasobola. Sinze ono akambuwala kolo nakakkana. Wayita oyinza butafukamira. Omusirikale wayita mugamba afande takutuzi. Yakubojjogola wakitegeera. Mwana gwe naye sooka olidde kekisawa kijjeewa kuba Jackie ngambadde ndudde okukulaba. Kakati kankubuuze Nankya ebbanga lye tumaze nompulira njogeddeko. Jackie ne waliwo akwogeddeko n'olukoleera. Naye era nange ndakulwalira etalo obadde mutuufu okunzija mukomera. Mana nina okujja mukomera nawe. Wasasudde. Kati twandisese nani? Walaba buli ddakiika oyogera kinsose era kakati saaze essanyu lyennyini. Ekkomera liri baaba lyacunya. Oba kuntuukako walikali nakogga mu lunaku olwo olunaku lwe bantwalayo. Nayomba ne vuma abasirikale bonna. Kale wali ovuma baaki ng'omanyi solution. Lwatuuka olw'eggulo nga nakkakanya dda. Ng'asiiza oli nakyavuma ne bavuma. Omanyi solution weeri Jackie wo. Nekujjukira ne kasajja kange kali. Kamozesi. Nkwano ngamba nojjukira kaani? Kamoze. Kati kakuyambye eki naawe? Nakajjukirako obujjukizi nga abanne basinga nasigala nako. Nga sina ne gwe sobola kuba. Kimu kyansose nojjukira Jackie. Jackie ye buli kimu. Weziba simu. Jackie. Weziba simu. Nakutidde. iPhone yakafuluma. Simu emu. Nga banta. Kati obusirikale nabuyiseko buyisi ne mbamuteebyange. Muteebyenge kyobne nayo. Nafulume nga weerabidde nti baba nyawo kanye kuzza misango. Ate mukwano Mukwano sijja kujjayo bajja kukalinga. Okuba simu emu. Nedda mukwano nkujja kubanga oli mukwano gwange nange onwaniridde entalo. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha
Samantha, tamanyi yadde okuyomba Samantha.